kati abantu okuba balisizibwanga ku bulimba bw'oleeta ebyamazima tebabyagala baba bakambwe baagala nnyo gye nga olina kisitole kyo nabadde mu buliri nenfa nagenza okulaba nga ate ndi bwenti ate ekinyuma kulimba nga teri agenda avaayo obujulizi nti alimba kati nagenda kubanze kati abesoda kati kakugambe kino abantu bonna abagambye nti bagenze mu ggulu abasinga be banyumya tebikwatagana biri mu Bayibuli kati simanyi kati nekyo kyanjawulo naye buli avaayo alina version yiye nebanyinyonyola ane sijjokera kambuze eggulu nze mmanyi eggulu we have 3 heavens abe tebaduka musanvu amagulu musanvu Bayibuli manyi eggulu 3 heavens by scriptures nga nkusome nga kino eno waliyo kino tulina abaja diri ya mirundi ekyo nze nina bahaji omanyi ekigambo haji kitegeeza abagenyi kitegeeza omugenyi nina vista omusajja abagendako mu ggulu physically not by Bible ne balaba amagulu musanvu 7 heavens ate nga n'amala gakyajja kikubire mu ngalo oluganda bwegabayo mu Bayibuli njako mu kujja wano anti Yesu kyabagamba nti abaasooka bonna emabega baali babbi era banyazi tokasomanga nakawulirako Yokaana kinafu ya foundation ko tuyimiridde ey'obulokole ate gwoba olaba nnimbyewa anedda okuloota waliwo abantu soda nga balota nnyo kapa soda ekintu kino abantu tebwakisomesaako naye abantu balota kapa alota zikusekerera zikongoola ziseka n'okuseka kapa neseka mu birooto n'ensolo zoogera kapa waliwo ezoogera waliwo yaŋŋambye gundi kapa yabadde asaba nga kapa bwe mumookinga gawa tebijja kuyita mbyosaba kati ne kapa zino mu birooto wantandika oziraba nga buli kyotuukako ogenda okulaba oli ku interview ogenda ku interview nga kapa ekulingiza tukirooto buli kyokola ebeere ku muntalinga onfuna kono kogambye aba operating razini wati nga mubateeka eddagala nga ye mwakolera okumuntalinga mwakulogera bw'aba akola eddogoli alikolera mu kapa mbulira onfuna kati ne wabaawo ate ng'endala kapa nga ng'olaba kapa oluusi yandibejja ne mbuliwo neebula ng'olaba kapa ejja obulusi mu birooto neekweraga naye ng'eyo ate eyo omufumo yagijjiramu kubanga omufumo asobola okwefuula kyonna ekisolo omuntu neefuula ekisolo n'alabika gy'oli ng'ali mu fomu yazi musumba biri mu Uganda muno ne mu Uganda entwetwe gye tuwulira entwetwe se waffe entwetwe ye waffe vaayo wonna munyini owolerezaayo musumba bya 5 tuke entwetwe era bw'okyogera n'okuseetula nseetula naye kati todduka entwetwe so kati eyo tewali mulamwa bwafuluka tewali byafuluka naawe kati entwetwe ogera n'oli omuyembe gw'omuntu nga tomusabye mbu bakulimya ekiro gwolowooza biwedde ozuukuka ebigere biddugala naye nga byaliyo ng'oli asobola n'okukuwasa ng'ate nga eno waffa kyokka ng'ofumbe wuwe. Export TV to the world. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta okuwuga okuyimba n'okukuba ebivuga byonna ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira tulina day ne boarding
buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako. Abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito, kilomita emu okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira Administrates ku 0773 01 14 12 oba kubira Director ku 0752 52 86 Cambridge Junior School, a well for knowledge. Tuli ku Expo YouTube channel yaffe ngenda kusaba mukwano gwange osubscribinge programs kyajja nyingi tutandika butandisi gwe nga endwadde zikumazeeko emirembe mwafuuka muli muti ngokola kwa kuzirabirira naye nga toziwonye. Olunaku olwaleero funa omukisa okolagane ne mikwano gyaffe bana ba God Heals Herbal Medicine mu kibuga Kampala tebakubuzeewo ne mu kibuga Ggulu Mambuka. Ate ng'ekyenjawulo ne bw'obaawa mu nkola ya wendi nkufuna oba delivery osobola ofuna eddagala lyawe ku nooti 70 mukaaga ateka wera 0 mukaaga 4923. Ate babaletedde n'ekyenjawulo oba oyagala okumanya ebintu ebingi bye bakola ebisukkako ku bino byenjogera neeno genda ku mutimbagano gwa TikTok teka mu God Heals Herbal Medicine ogenda kuba weesenera kugamba nga weetuukira. So buli ndwadde gy'olowoozaako mu bwongo obwo kusuza kutebuuke nga nkoko ya mutamiivu mbiro ku namba y'essimu eyo 0706 ye God Heals Herbal Medicine. Ukituka ku bifaananyi videos nga bitunulanga omuntu ebya buli kika tolina mulala gwoyinza kwesigisa mukologo gwe mukwano gwange antunuulidde byenjogera obiwulire obitegeera. Weekwata ba Alpha Media Production ku nooti 770 24 era yeffe omukolo mugituwe naawe gugende mu byafaayo eri emikolo egikolebwa nga tegisobola kuddibwamu. Simanyi efeesi how can you do okwefiisa. So buli mukago tulika kya mukolo mukitukwase Muzumba nsanyuse nate okuddamu okulaba bbanga ddene banga ddene Yesu yebase amina kulika yenda mugongo nabadde ne mukadde wange eyo jjajja wange nga bimubalimbirizi nabadde ngenze mukubako birozo nye mukama mukozesa harmless link tandika butandisi mwentuka mu kyalo mugulako olutalo kama yebaziba abaluganda amina sayo balaba bawuliza nange wano mbambalaba ate wera akasimu yenjawulo sawa ya Kingdom Business. Yes, ze musumba sekitole ko Peter Vide Lugala. Prayer Power Church tubagala nnyo banne mwe bali kutuwagira mwe bali kutugoberera. So danje sanyukira nnyo bana abantu abagoberera okumanya obutali bulimba abagala amazima agali connected ne Bible ngasi kibozibozi era gwe kasoogo babumali mazima ga Bible tosuubira mwani yalwanye nani sagala mu filimu ya kumenya ukani temuli bya stories temuli iki Biblia bas sangwa kuziro musamutano mukaga 12 cyenda mukaga cyenda manaziro musamutano mukaga 12 cyenda mukaga cyenda munana waliwo yage mushumba ogisoma nnyo kozake mabega kati nyabana banga abo bwana nabo bulenzi wabo njogeredde mu slow motion era babatajiwulidde abalina kyatuwagaza jimutere mu comment section gwajiwulidde Muzumba munsi muno mayiba antegeeza nali nyomanze ebirooto ngira ne bwenchirota nenkyerabira sifaayo kuba nalota ebintu bingi Musumba nga tebirabika kati simanyi wa mukolero gyebiri oba tebiriyo bwaliwo ebirooto bitera okulota ne byeddingana buli omu n'abivuunula kifuula nnenge nga bwayagala olwaleero njaga tutunuleko ku kirooto kyemmanyi oba tukirootangako olina gwe yali owuliddeko ng'akiroose kuloota omuyaayu kapa pusi mbwa nembwa tutandikire kuki tutandikire ku kapa tandika omulabi waffe kintu ekisinga obukulu kufuna kumanya omuntu bw'ofuna okumanya singa obadde olinayo kaana 8 wandi musomedde Musumba yali embuzeeko kaana 8 tuwulira kyagamba Yesu ayagala abayigirizwa abeddala nga balina okumanya kati bino abantu tebabyagala soda tebagala biwuliza naye nga ate byetaagisa kubanga omulokole yenna bwe bwalokoka
ng'ogenda kusumululwa. Kati obuzibu bwe twasanga mu kanisa bwe buno soda twalokokera mu bifo ebirimu excitement, okucamuka. Kucamuka. Bwe mugenda mu service pastor bafunira abasajja, bafunira bakazi, mubiraba. Asindike simabi balangirira ebyamagere biwatuka ng'emberenge. Yo mwetika obutebe, bantu beetika amazzi, basomba miti. Naye abantu tebatutte budde kumanya. So ng'ate sitaani kyatya ate ayina kumanya. Ate omumanyi. Ate amumanyi. Kati ate bwe tumala ekyo bwe twalokera mu bifo bwe bityo ate ne tulererwa Nigeria. Nigeria bye byatulera. Akine popo. Awo simanyi ate gundi osooka n'obeera omwavu ate n'ogaggawala ne tubeera mu ebyo. Yalozo ono. Patience ozoko. Bale kwogera ku patience. So kati tetwalerebwa buki? Tetwalerebwa ku kigambo kya Katonda. Oba abasumba mu abatusookamu we muntu omwatwagala. Anti Yesu kyabagamba nti abasooka bonna emabega baali babbi era banyazi. Tokasomanga nakawulirako Yokana kinafu ya foundation ko tuyimiridde ey'obulokole ate gwoba olaba nimbyewa anedda gwetulula nedda mbulya y'abasumba abakadde batono abatuufu gye bali ne batono nnyo wano mu Uganda nga basimbisiza abasumba abakadde abasinga bonna babbi era ne bibasooka okukola byonna bya bubbi. Balina agenda zaabwe. Bw'owulira abamu kwe bazimbira waliwo abazimba ku mulembe waliwo gwatuuka wano mu Uganda ng'okuba n'abantu mu kkanisa olina okwogera nti nalabye Yesu nga mutegeera gwe tolina mafuta n'alabye Kristo yandabikidde. Abamu baddukira ng'eyo Kenya ne bavaayo ne bajja asooka n'abula n'akomawo namulabye ogwo ne guyiika ogw'eggulu waliwo eyajja n'agamba nti ate nze kye nalabye ate ekyo kirala kiki nabadde mu elevator n'enfiiramu. Tobiwulira nga kati oyo semuwulirangako ayina ekkanisa wano y'amaanyi. Muzumbu bw'omwogerera mutegeera. Obujulizi yabutambuzanga mu Uganda wano wonna. Bw'omwogerera mutegeera. Mu mirembe awo nga Birobo amaze okufa. Yafiira mu elevator. Kati yalina omwana yalinga abuwa kati yaddukira London era bambi ya confessinga nga byayogera bya bulimba. Eyalaba musumba nga afa. Kati musumba si yafa. Ye yajja n'omwana gwe yazuukize yafiira mu elevator. Kati wano mu Uganda yazuukiza. Wano mu Uganda kyatuuka nga atalina bujulizi toyina njiri. Waliwo bagenda mu ggulu nga muto. Twalinga ku maladio mu byalo. Nga mutegala nkyawa. Nga muwuliriza abantu ne babagamba abantu ne bakulubbuka nga bava mu byalo eyo kujja mu matawuni eno okusaba. Soko nsomero Yokaana 18. Yokaana 10. Abatuufu gye bali saagala kugamba nti bonna abasooka bafune abatuufu gye bali naye abasinga ekintu kye bakizimbira ku bubbi. Yokaana 10:8. Bonna abansooka baali babbi era abanyazi naye endiga tezabaawula. Kati ababbi nedda omanyi oli yakyusa akapande gundi School of Theology ne orphanage oba mwogere musomoso kola mga musajja wa amaanyi muleke musajja akutudde n'ekiwalaata muleke bantu abakulu. Omanyi Bible egamba Timoseewo nti gwe kabasomereyo Timoseewo ekisooka emu5 oba yenenya anti kati Timoseewo ekisooka emmeka emu5 ega abantu abakulu toboogerako naye enkomerero y'ekiragi Timoseewo ekisooka emu Timoseewo ekisooka emu5 no 5 Timoseewo ekisooka 5 tonenyanga mukadde naye omubuuliriranga nga kitaawo abavubuka nga ab'Obuganda. Kati omuntu omusajja mukulu bagenda tukinako musumba tukola kafuwalaata ate oluusi wali omulanga abulya na mugalubindi ate noyadde obujulizi obwanyumidde waliwo omusumba ow'okubbiri yasindika mukwano gwoli gye wagendako ewaisaaluna enkoko n'amuwa eddoga jjalo g'ekkanisa nenyumirwa
okalabye njaka kusirika we naka nti owokubbi ono ngazimbe kanisa watandika omusingi ojuke no gwagende alunde enkoko na mbuyu yajja na confessing nti bamuwe eddogo aloge kanisa ate kati owokubbiri anti owokubbiri yalinga akola nono ono wenkoko anti gwe yatuma n'aleeta eddogo mbwaloge yaloge kanisa eyo no wakapande kati biwo kati ngambo zibazunza mwaga kumanya wakapande no wenkoko temutu kubya gambo ogupande waguga gali abiri ofanoji negodi kati abuli school of theology akatambika negeza kagwake yali okumulembo bategera kibirira na biri kofe ndikira musumba ego mulabi waffe omulembe guno mwetuli soda mulimu challenge kati abantu okuba balisizibwanga ku bulimba bwoleeta ebyamazima tebabyagala baba kambwe baagala nnyo gye nga olina kisitole kyo nabadde mu buliri n'enfa nagenza okulaba ate ndi bwenti ate ekinyuma kulimba nga teri agenda avayo obujulizi nti alimba atani kati nagenda kubanzi kati abesoda kati kakugambe kino abantu bonna abagambye nti bagenze mu ggulu abasinga be banyumye tebikwatagana biri mu Bible kati simanyi kati n'ekyo kyanjawulo naye buli avaayo alina version yiye nebanyinyonyola bane sijjokera nebanyinyonyola kambuze eggulu nze mmanyi eggulu we have 3 heavens abete baduka musanvu amagulu musanvu Bible manyi aigulu 3 heavens by scriptures ngangusome nga kino eno waliyo kino tulina abaja diri ya mirundi ekyo nze nina bahaji omanyi ekigambo haji kitegeeza abagenyi kitegeeza omugenyi nina vista omusajja abagendako mu ggulu physically not by Bible ne balaba amagulu musanvu 7 heavens ate nga n'amala gakyajja kikubire mu ngalo oluganda bwe gabayo mu Bible njako mu kujja wano luveeyo omusumba lwetagula ndalo zitagwe n'ababanyiganyiga akapesa obulimba bufuuse obulimba kakubuli kati abantu balisidde obulimba ali n'obulimba buwoomera abantu okiraba yes obulimba buwoomera abaki abantu kati bw'ojjanga gwe kati soda okimanyi bw'oleeta ekintu kiriko nga ogenda handlinga mizimu abantu bateekayo nnyo attention bw'ojja kusomesa kigambo kya Katonda tebafaayo ebyo tebikola bagala nnyo ebisasamaza obulimba ebyo by'obireeta sajja abuulira abantu bebabyagala nnyo so nga ate abantu singa bazuula kubanga ekisumulula kigambo kya Katonda kubanga ekibuzo kyebuuze soda ffe twakajja mu buweereza waliwo abatusookawo naye bino bye tusomesa biri mu bantu lwaki byalemerawo mpaka kati tebabimanyi oli akiwuliranga kipya naye nga amaze mu bulokolo over 10 years waliwo abakwogera amaga musumba nze byoyogera nze ndabika nakusooka ne mu bulokole naye mbadde sibiwulirangako myaka 10 kudda wako badabiwulirangako kiki ekireeta ekyo nti betwasooka bali betwasookamu soda naffe twakajja kubuuka betwasookamu batukuumiranga wanika akatebe buuka mujje gwe ogenda kufumbirwa ono oli musajjawo gwe ogenda kulinya ennyonyi naye n'ennyonyi bazitwagula ne zigaana okukola ki waliwo omuntu wanandaba nga bamulaga ennyonyi kati myaka 10 sajjabo talina nazigula toy aeroplane ewa kuzanyisa kati so singa tufuna okumanya Yesu kyayagala kubanga Katonda akolera mu kigambo kye alabirira kigambo kye Katonda atusumulira mu kigambo kye soko nsomera eri gye ngambi Yokaana 8:3 nero omuntu amanyi tebamala gamufera ne abantu baganya okumanya Yokaana 8:3 era mulitegeera amazima n'amazima gali bafuula baddembe soko nsomera Yokaana 8:3 Yokaana 8 wennyini awo kwambukako waggulu olwasatu lugamba bwe luti bwe yayogera ebigambo ebyo abantu bangi ne bamukkiriza awo Yesu n'agamba Abayudaaya
bali abamukkiriza nti bwe munywerera mu kigambo kyange nga muli bayigirizwa abange ddala atekako neddala kitegeeza emphasis weeri nti singa otambule mu kigambo singa okikoleramu singa okinywereramu abo bofuuse muweerezaawo ddala naye kati okimanyi nga natadde wano gundi wano sente neŋŋamba nti wabaayo omuntu abantu 10 nga basobola okwotinga ebyawandiikibwa 20 mu Bible nga tagibikkudde okuva bwe kitandika mpaka bwe kikoma kuva mu bitabo byonna 6 bandikubula kyokka noyinza n'okwesanga oli Bible alina gye yalina n'ekaddiwa n'afuna n'endala kati zikaddiwa musoma muki poor handling ezikaddiwa nze nina bwe nagenze ne mukyala musuba n'osanga ng'oli Bible yakunjulukako n'eddiba n'empapula ezimu tewali nuka kyekyagigaddi tebabiriiko naye ate n'omala omubuuza ku miti ku mazzi mikyere watermelon sendeonyeza abantu babafeze banene bagira abaana kati njagala kwogera soda ku kintu kye bayita gundi okulota waliwo abantu soda nga balota nnyo kapa soda ekintu kino abantu tebakisomesaako naye abantu balota kapa alota zikusekerera zikongoola ziseka n'okuseka kapa neseka mu birooto n'ensolo zoogera kapa waliwo ezoogera waliwo yaŋŋambye gundi kapa yabadde asaba nga kapa bwe mumookinga nga wa tebijja kuyita mbyosaba zimookinga kati so abantu ebirooto bino babirina naye ate abisabire tebivaawo kiki ekireese obuzibu ye kati zineno bineeno byolaba bw'oba nga n'odiringa nabyo otunuulira ki ekisooka mu kirooto bw'oba osuusanze ekirooto ng'ekyo ng'ebya kapa ebyo otunuuliranga nnyo bode gesture yakyo bode gesture kyeki ebikolwa kapa byekola bistading ekumookinga eyogera ki tofa bufimbu just yayogedde kati yandibega tekijja kukola lwaki bwe kiba tekijja kukola omanya wandibanga waliwo ekibi kyotambuliramu kubanga omuntu bw'obeera mu kibi byosaba tebiyitamu Yohana 9:3 3:2 bwe mukubukwakuliza obusibe essaala tewali tesobola kuyitamu owaayiriza abaperusa ab'omu masaza naye kati ekirala mulimu abantu agamba kapa zineesibyeko naye musumba kiki omuntu yenna bw'olaba nga olota kapa weebuuze kino maama wange olubuto yanywa lunywe kubanga omuntu bwanywa mu busamize omuntu bwanywa olubuto omuntu bwanywa olubuto bamulagira yeesiba eddiba lya kapa paka nga olubuto lususiza emyezi 4 ng'oli esiba ku lubuto Monsomba nawe kiringa ekitasobola. Ate kati kwebali. Kuva womiriddwa omize eddagala. Wesibe eddagala. Ate kumira eddagala musaba bamira eddagala. Banywa linywe. Okasole. Okuba wonywedde eddagala. Wesiba kapa. Diba. Nibala abantu nga bagumira ebintu musamize gwe musomeze ate musamize abantu obusamize obugonvu gye buli waliyo kye bayita obedience. 4 months. Nga wesibe eddiba lya kapa. Allahumma salli. Jesus Christ. Okama katonda. Engoli yesiba. Notaya ne mbantu. Kati omuntu omwandaba yandibanga kapa zino zimwesibyeko. Naye nga zo zimanyi. Oli wazo. Oli connected since childhood, since birth. Since before good conception. Zezakulera. Onfuna. Kati ekyo boyina ku kyenenyo ziwangula. Kisobola vaawo. Ikivaawo tewali kitavaawo. Naye with what knowledge? Mbadde mind kati oba waabwe genetically. Genetically nga oli waabwe. Nga botasobola kyusa musaayi oba gwe taata wange ne wonzaalukuka. Sobola kyusa DNA. Nedda kineno kisoboka. Katonda tewali kimulema. Mako 10:27 bintu bina bisoboka eryani Katonda. Tuwenenya. Kati ekirala kyoyina okutunulira era soda mu ekyo oyina okulaba gundi kapa eno nga bweyina omutwe ogwa round omuntu bw'obola otanyonyo kapa sooka weebuuze are you connected to royal families?
enangira abantu bonna abava mu royal families balota nnyo kapa. Lwaki? It is connected to their royal spirit, something like that. Byamanga tondetedde bingi leero. Olwaliro bikambwe mu nsolo zonna abalangira n'abambeeda abalangira kankwakala abalangira omuntu wabolota emisota egyebitanga kyemba nkyogera bunoza ejina amabalabala awo manya you are connected to royal families. Oba tokimanyi mu buliwo just kitegeere era bw'onoonyereza ennyo onokulaba ekiri mu royal family mu royal wamu kati bw'ogenda ku mutula kungagamba ekika kikunoonya abalangira bakunoonya bakubaze bakukyaliddeko kati wandiba olota ate kira kapa nga waliwo omusamize eyeesiba eddiba atuula ku ddiba lya kapa n'akuma ekyoto ng'akikumiraani gwe kati no kapa ebeetuusa buba byakola eri oba lugambo andi kati ebeera kati andi katulabo mu nsi y'omyoyo mu nsi y'emyoyo omuntu kyakoleramu kyekirabikira mu kirooto wesirikire onfuna kati nga bwatudde ku ddiba lya kapa era gyolaba eri ng'aseesa yeereeta obubaka eno mu kirooto onfuna kwendi simanyi naawe atulaba obakuoli ekibuuzo ekyo ekikwokya kiteeke wansi kati ekirala bw'olootanga kapa olaba zisusse kapa bino ebintu bisatu bitunuliranga. 1 wandiba waliwo omukwano gwakuli okumpi awo nga operatingira mu kapa omuntu oyo ne mbuli oyo nebakubira essimu oli otya soda ofumba obutambula butya esoda egundi emirimu gye China gitambula kitya ng'akukeberako every time keberako kati ne kapa zino mu birooto wantandika oziraba nga buli kyotuukako ogenda okulaba oli ku interview ogenda ku interview nga kapa ekulingiza mu kirooto buli kyokola ebeere ku muntalinga onfuna kono kogambye aba operating razini wati nga mubateeka eddagala nga ye mwakolera okumuntalinga mwakulogera gwaba akola eddogoli alikolera mu kapa mbulira onfuna kati ne wabaawo ate ng'endala kapa nga ng'olaba kapa oluusi yandiba ejja nembuliwo neebula ng'olaba kapa. Do you believe What? that it's possible to cure from diseases like fibroids, hernia, prostate enlargement without surgeries? Yes, it's only possible with God Heals Herbal Medicine. We also have medications against ulcers, prolonged constipation, hemorrhoids, syphilis, gonorrhea, back and joint pain, low sperm count, high blood pressure, sinuses, UTI, asthma, allergies, sickle cells, low immunity, liver infection, kidney infections, etc. We are located at the entrance of New Tax Park, Hijab City Arcade, shop number GF34. We also offer banking agent services. For more information, call +256 70 60 64 923. God Heals Herbal Medicine. Obulusi mu birooto nekweraga naye ng'eyo ate eyo omufumo yagigiramu kubanga omufumo asobola okwefuula kyonna ekisolo omuntu neefuula ekisolo n'alabika gy'oli ng'ali mu foomu yagi musumba biri mu Uganda muno ne mu Uganda ntwetwe gye tuwulira entwetwe se waffe entwetwe yewaffe vaayo wonna munyini obolerezaayo musumba byafa ebifutuka entwetwe era bw'okyogera n'okuseetula nseetula naye kati todduka entwetwe so kati eyo tewali mulamwa bwafuluka tewali byafuluka naawe kati entwetwe ogera n'oli omuyembe gw'omuntu nga tomusabye mbu bakulimya ekiro gwezolooza biwedde ozuukuka ebigere biddugala naye nga byaliyo ng'oli asobola n'okuwasa ng'ate ng'eno waffa kyokka ng'ofumbe wuwe kati ekyo omufumu asobola okupalitingira n'ayambala pusi n'ajja bulungi nnyo manyi nga mangi kati waliwo ate kawula naye bwafugira mu kapa kawuula ono akola mulimu ekawuula waliwo kawuula gw'ofuna nga wa bwensi
bwenzi nabawo Kawula akuba emirimu nti bwoba ogenda ku mulimu ofuna appointment olota kapa bwotuukayo ne bifa ogenda kutandika ekintu olota kapa eri mu business yetunda ne bifa Eiteza bwo bato yenda no Kawula najja togamba mbusima Kawula si wa bwenzi bwokka Kawula si wa bwenzi bwokka Kawula alabikira mu chechira musumba ngo Kawula alabikira andi kati ngwati wali mugundi mu bwenzi alabikira mu gasajja agakazi nga wekatanako ekiro mu kiroto oba muntu mulamu oba mukyalawo abakawula ani nakugamba soda nolota mukyalawo kinna kusomesa wano omukazi era yakimpadeko obujulizi nakugamba bwolotanga omwagalwawo ngate wegase naye mu kyoto kibi era waliwo omuntu yampadde message nga kiyafuna naye tebitambula bulungi ate manya abawange nga tusenguse ku nsi y'obulya mmere nedda sebu toyina mulota kati ndotani toyina mulota kati munseyo webanga eri okweza oyina kulota kale mu bintu birala nesimu kwegatta munseyo ebiro temulina kuba mukwegatta kwonna kina kubaamu kuba bangamba buli kintu ekiri mu nsi y'obuliwo kitandikira mu spiritual world kati tekusomokako omukwano nengukulaga mu birala bwoba oyina omukazi oba oyina kumulota mu buweereza mulota muli nyanye bintu byanjawulo kale bintu birungi naye ate bibizeemu okwegatta badde nti omukwano nina mungi nemulaga mu nsi y'obuliwo nenkukuwalabanya era bw'omulota Kawula wabaawo effect ku bulamu obwo abe nowesabire kati soda soko nsomere Isaya kati abantu bino tebabyagala Isaya 5:13 Bible egamba nti olw'okubulwa okumanya amagombe gasamiza akamwa kaagwo obutakoowa Isaya 5:13 abantu bange kyebavudde bagenda mu bunyage olw'okubula okumanya abasajja baabwe ab'ekitiibwa balumiddwa enjala n'ekibiina kyabwe abaki obutamanya tebuliko kankubulye soda okimanyi nti n'abasumba bennyini abanene abaki nenga tayina kumanya kuno wachi baita salvation knowledge mu Luka 1:7 Luka 1:7 Luke 1:77 salvation knowledge amagezi waliwo okumanya okujja n'obulokole kati n'abasumba bennyini abatakufunye wesirikire musumba nina kakiripu ke nalabe mayimbula abannyo musumba abadde ku kituuti ng'abuulira nagamba bwatunulira abalokola abayimba n'oluyimba omwoyo wa Mukama n'amalaka wabeerawo enjawulo nagamba alabanga abasiru kuba mbwe ekyo kyakoma ku lunaku lwa Pentecost now over 2000 years okyayimba ekyo omwoyo yakkakuolu takyayitwa ngamba like ngalaga okubeera essubi n'olindira nti omwoyo agenda kukka tiba kyabuwumvu ati omanyi soda musumba ine kanisa amaanyi waliwo omuntu omanyi akazindalako okalaba kalina amaanyi akazindalako okalaba maifirikoni eno ekogeza nebyo talina kwogera sajja mukulu nga yatintinga n'enviiri aya nakadde mukuweeko nenambula waliwo omwoyo mutukuvu nja kukisomesako ekyo kale nja kuleetako topic waliwo topic ya nali njagireeta lulyeri naye njagireeta nga nsomesa ku mwoyo mutukuvu kitereke so okumanya kyatendo naye wulira bagambe n'abakungu baabwe nabo nga babulwadde okumanya kati ekkanisa mwe tuli osanga omuntu nga mukune engeri gyakolamu ebintu olaba yakiboggwe talina knowledge kati abantu bali mu kkanisa bajjudde naye ng'emizimu gibakuba bakola ki badigida budigizi etendo wano emisana asiba naye ng'ekiro asula bubi naye nga ddala omuntu yandikaabye nga yakkiriza Kristo nsomera tumaleyo n'abakungu baabwe ugamba nti n'abakungu n'abasajja baabwe ab'ebitiibwa balumiddwa enjala n'ekibiina kyabwe ennyonta ebasse 14 agamba amagombe kyegavudde gagaziya olwaki okwegomba kwago olw'okubulwa okumanya kati abantu bangi bagenda mu kuzikirira nti omuntu embeera yamukwata yakita
wawuliranga maama baffe wawulira nti ntudde lw'abaana yes abantu bali mu kanisa nga tudde lwa Kristo naye ng'embeera mu squeezinga soma tugende maaso gagaziiza okwegomba kwago era gasaamiza akamwa kaago ekitayasamizika n'ekitiibwa kyabwe n'obungi bwabwe n'oluyogaano lwabwe n'oyo asanyuka ku bo bikka omwo. nsomera ku eno version nsomera 13 abantu bange no kye baliva bawaŋŋangusibwa kubanga tebategeera abantu baabwe ab'ebitiibwa balifa enjala n'enkumu mu bo balikala olw'ennyonta. 14 olw'ekyo amagombe ekulifaalingidde bulungi olw'ekyo amagombe gaggulawo omumiro gwago ne gaasamya akamwa kaagwo awatali kuddirira. Abakungu ba Yerusaalemi n'enkumu y'abantu balikkirira omuwamu n'abakyo ababeera mu ndasano n'ebinyumu. babeera mu ndasano naki n'ebinyumu mu kanisa ebyo bye twaddamu tendo likolera mega choir one come tubeera mu dansi naye ng'emisimu gitutuga bwe muva mu dansi nga kiwanuka dda. kati ekirala embwa katugende katikumbwa kati naye kati soda abantu baloota nnyo bino embwa ne kapa mu mwezi nga gabogabo gwe gutyo gwa gabogabo full moon kya Luganda nnyo gabogabo full moon yes babiroota nnyo lwaki biboneka nnyo mu bwo budde anti kati kankubulire buli omwezi gutambula phases ennyendo zange enfune obudde nkisomesa kati buli ntambula y'omwezi bwe wegendereza ffe abatuna nnyo mu nsi y'omwe waba olina okubaako byolumba buli kubanga baba samize ffe tugamba for us we don't worship moon phases kituufu naye ate ababi bakikozesa bazuula ekyama ekiri gwe wakinegerekitinga ababi bo bakola ki mwe bayita okuzoganya kati gwe wegendereze okimanyi ng'omwezi guboneka ng'omwezi guboneka wabayo embuutu ku buli ssabo by the way eriyo n'abasiiba ng'omwezi guboneka n'omwezi nga ennaku nnyanga n'okulya tebali olabale nnyo balina n'emmere ebika bye batalya lwaki naye olowooza basiibiraani beesiibira simanyi bakabatereza magenda gaabwe oba batereza mu sitaani buli kyokola obaako gw'okisindikira si lwa bulungi buwaba era ndowooza babasamizi bakimanyi n'abaliko mu busamizi mu sitaani tajja kintu ku muntu n'akikomyawo sitaani yakola transfer buli bwakijja kuona akiteeka kuona ensonga lwaki laterera abajja n'abajja babatereeza mpewo ate ayina entobo gubya nnyo sitaani talina ntobo so kati ekyo kati embwa mulimu ate abantu ng'aloota embwa ddungu jajja ddungu aloota embwa kati embwa mu kirooto ejja kumaakinga nnyo ne kkala y'embwa tunuliranga nnyo kkala y'embwa gy'oloota waliwo abamu ng'aloota black alaloota brown ndowooza ekike okusinga ziba brown black ne brown kati waliwo abantu abamu ng'aloota embwa ng'erina kiriboni muno ne mu kiwato ekikuuba oba ng'eriko ekisipi muno okiise bulungi ekisipi muno ne muno kati ekyo kitegeeza embwa tewali kirala kyekuba mu bulamu bwekuba kyebayita ki provision bugabirizi kuba kati eyo kitegeeza eyo embwa bwetyo njizzi efugiramu omwoyo gwa ddungu buli bwogiraba ddungu ayigga badde katolo begera kuyigira ataani ekuba bugabirizi bwekuba provision yo era oyo omuntu bwatobosa bwoli bwagiroota atambula through scarcity ofuna kati ne waliwo ate oli ng'aloota nnyo nnyo obwana bw'embwa zadde obwana bw'embwa buli bwoba otamanya bw'otakirumba
ogenda kufuna endwadde waliwo endwadde ezo ezijja nga nkambwe ng'omutannafuna asooka alwala nnyo endwadde ezo kati newabaawo ate oli nga lotanye buli lwolotanga embwa ya black embwa ya black kuba nnyo accidents era nga bubenje oyinza okuba otambula n'ogisingano yeebaako engeri gye gw'omanyi nga bw'ogirootera kati nze nkufulashingako kuba nnyo omwoyo waki wagundi accidents olota embwa ya brown obubu bwenzi oluusi oyinza n'okulota nga ekuwunyako kiwandungwa nkyaliddeko kasoota nga ekuwunyako manya bwenzi embwa mukyoto nga ekuwunyako kati olina kwegendereza kubanga soda abayo waliwo kye bayita obukaba obukaba butuula ku maaso obukaba waliwo bayita obwenzi waliwo kye bayita ekitambo ky'obwenzi waliwo gwe bayita omusambwa gw'obwenzi ekitambo n'omusambwa byanjawulo naye nowa ekitambo tasaaga ayinza n'okukwata goonya nga kimulinye abanga ntukulu bweba owulya nti yakwata ekitooke musumba ate kati still overest older ate tebaliyo gye bali gwe tambuza kamera genda mu kibuga ng'obuuza ani yesu gwe yasumulula nga gwe obwenzi bwe kubali butuuse wali okwata ekitooke orepinga ekitooke odifaire tukwita kulepinga kudifaire nga yasobya ku mmere yasobya ku kitooke yasobya ku mmere gye bali gwe soda tomanyi soda bwenzi bwobunyabunya bantu musumba kikinene okimanyi waliwo abantu mukaba byayamba naye nga yakwata enkoko yakwata ente yakwata ekitooke sempumumpu musumba amo baali ekikoze yogenda mu comment section egambe nti bansumulula ninakikola bamuwa bwetobuli obwo agaana gajjonkera so kati ekyo nakyo bwe kitwe kiri kati ate osobola okulota ng'embwa ekugoba oba ng'ekuluma ebyo byo biconnectinga ne kala y'embwa naye ate oluusi biconnectinga nnyo ku witchcraft obulogo wandibawo akuliko bulogo kati ebwo obiraba ng'olumba mu ssaala kuba teri ddogo eriisa eri tewali bakyakulwanyisa kye bali weeso okuba nawe kirabo omukisa Isaaya 5:17 kasoobirota toweesuulirayo gwannagamba kalakata ssaala kati ate osobola okulota embwa naye ng'embwa gyono sino erina obwoya naye nga bukadde nyonyonyonyonyo onombwezi nga bulinga obunyeebwanyeebwa embwa bw'ojota gikube mu kirooto kubanga ereeta sickness endwadde enkakali oyinza okulwala endwadde ng'okuwona weetaaga deliverance okuva ku muntu ow'amaanyi kubirawo pozi nga balina ebibuuzo balina ebibuuzo alina kibuuzo osobola okugenda bugenzi mu comment section wandiba waliwo embwa gy'oloota nga sijogeddeeko naye nga kyoba omanya nti ebyo byonna buli bw'obiroota tebiina makulu malungi ge bireeta mikwano gyaffe fe ogwaffe guwedde ogugwo gwakubunyisa byetwogedde naawe biteeka mu mutwe teri kijja gy'oli nga kyansobi mutukirize tukomewo tusinkane mu story endala mukama katonda omungi abatukuumire bye Export TV to the world.